kali katsoke tugenda mufuna ndoza mu maaso bana Sheebah yakoze record label sentebe byekola Sheebah agenda kuba signing abayimbi soko mumpeeko kama queen. Thank you so much for the support. Hi my lovers, hi Sheebaholics, hi Ugandans, East Africa, Africa at large. Thank you so much for the support. 12 years plus in the business and here I am, nkuze, you know, mwebale nnyo kumpagira, but now njagala nange mpagire industry in a different way. Nga ngenda kuba the first female, the first queen flips hair to own a music record label. Oh my God. Omanyi hasla nyanzi analiko dansa nebagamba tojja kusobola nenva mu karaoke ne joining obsessions bagamba tekigenda kusoboka nenvayo up to now bachangamba tekigenda kusoboka, but look where I am, baby. So I'm here to believe in you, to push you, to teach you what I know. Bienjize mu business bingi njibadde since I was 14. I'm excited. Ekiroto kino kyatandika emyaka giseeko olw'ebintu byempiseemu ng'omuyimbi. Natandika okulowooza nkoze ntya okuprotectinga omuyimbi kubanga byempiseemu nze mbimanyi, buli muyimbi byayitamu yabimanyi. Kati nze noonyeza engeri yonna gyesobola okuprotectinga omuyimbi w'e Uganda nesigirina neŋŋamba okuggyako okuyingira mu business ey'obuyimbi kubanga kati ngimanyi nsobola okugezaako okuprotectinga omuyimbi nga nkozesa ensobi zange zempiseemu neetereeza. So mbadde nakyo naye nga sinnaba ready kubanga ekintu ng'ekyo si kyangu. Omuyimbi yali ayagala okwegatta Kama Music. First of all tusooka ogoberera pages zaffe Kama Music Uganda, Instagram, Kama Music Uganda, Twitter. Tugoberere ku egyo emikutu gyonna oba otuweerezeeyo message yonna ogambe nti Sheebah or Kama Music nandiyagadde okubeera part of you, nandiyagadde okukolaganako nammwe kubanga ndi talented. Ekiddako awo kwata essimu yo recording oluyimba lw'osinga okwagala, terulina kuba lwange, terulina kuba lwa Munnayuganda. Gwe recordinga mu lulimi lwo osobola okubeera Omusoga, osobola okubeera Omuganda, osobola okubeera Omusaamya naye ng'olina eddoboozi eddungi. Wekwata essimu yo ng'oyimba akayimba kakalungi ng'okanyumirwa otuweereze kwegyo emikutu gye nkugambeko, and then tugenda kuyitamu ffenna sinze nze kagenda obikola nyina bayimbi bannange Fake Fameka, nyinako Chosen Becky, nyinako Nava Gray, nyinako Atin Pro the producer, so that banyambako nange nimekubeera na. Okay, beautiful milestone. We congratulate you, Queen Kama. Yeah, that is what we want. Progress in the music industry. Nekalika speech kaka video ka training ani akakoze. Binebya flips hair. Ani yabi utadde mu speech eyo. Mtu yambenga ko ebintu bino bintu bitrendinga. Abasajja badonjeze batulalinga unveiling record label nga bugira bintu nga bagenda bagwa ku Sheebah. Obani ebinaku bino bana biveemu kati olugendo lina lwatandikira gye nava mugundi owulize emboozi z'ennaku naye nga kale ekisinga obukulu here we are Kama Music Queen Kama, we congratulate you so much. Akubulidde abali ku team bagenda okukola nabo ne process gy'osobola ojoiningamu a record label eyo. Congratulations Sheebah. Abakyala, man, this is very inspiration, man. It's very inspiration. Byomo kubako ovudde and then you're somewhere very beautiful. Kale kakati Grace akomyewo Queen record label ya Sheebah soke yambe ku Grace Kani ali mugundi, ali mu uma kwefu. Grace Kani ali mu uma, ali mugundi. Bade mbuzo ba ene yabayimbi bangambye abadde muoma bamuyambe Sheebah muje mukwata kono mwana muyambe musoke mumumpe fa gala nnyo bambi mutu wagala okufa